Master beats till it comes. Another problem, yeah. Yes, Salem. Okay. And they even so, yeah. She wanna, she don't wanna, she wanna, she don't wanna. Yeah. Okay. Yeah. You wanna, you don't wanna, you wanna, you don't wanna. Yeah. Toyaga, Toyaga. See girl, would you just please let me know? Say gamba ya tula, gamba ya soba gamba no. Njagala kumanya, ninde owamireke. Kuba you're there inside my head. Mutwe kwange yogwefuze. Sawa chuyo yanze byonna birina. I'll never play the game, no brother. I'll be your best friend, yeah. I'll do that. When mama yakoza yakukuma, I'll never be your one. She don't wanna, she wanna, she don't wanna. Yes, okay, tugenda maso atene tena kayimba kano tubenga tandikirawo yesawa yokutandika natenga bulijjo yesawa atenga kyekiseera mpola mpola. Yes, okay. Would you like a trip to Rwanda? Oh, Canada. Tell me, would you like to chill and okay. Speak my language. Let's walk together. I'm on walking. About the planes, above the clouds. Go magic, I'll never play like a game, no brother. I'll be your best friend, yeah. I'm a brother. With mama yakuza, yakukuma, I'll never be your one. She don't wanna, she wanna, she don't wanna. Ayagala, ayagala, you wanna, you don't wanna, you wanna, you don't wanna. Oyagala, I'm so ready now, never say my ways, yeah. See, I love you. Kwagala nyamutima nawe. See, I love you. And I could be your true love. Tusharinga masuka. Kwendota. Baby, would you like a trip to Rwanda? Oh, Canada. Yeah, nagabe kasembe tandike atene ta. Speak my language. Sweetie, she don't wanna, she wanna, she don't wanna. Ayagala, you wanna, you don't wanna, you wanna, you don't wanna. Oyagala, toyagala. Yes, okay. Banda Faba Igwe Creative Management Group. Era ku mulundi guno nga basema ne balufe aba Kingston Film Productions era basanga bakireka tutandika butandise atenete yakutegeeza zigenda mu MK Majestic Plaza level 5 eduka liri namba 8 songa omusuubuzi yenna eyo wayina okuleka ndi ogenda neweefunira firimu ekina Uganda Ghost title era ku mulundi guno bakomyewo ekyatandika butandise anti tugenda maaso n'entandikwa songa n'abannaffe aba B Square there bakomyewo etandika butandisi tugenda maaso mpola mpola saagala sawulidde saategedde ekyali ntandikwa kakati mbufunze waliwo abaami abatudde eno omulala ayimiridde kino bye bayita okupoyesa kakati balina omuti naye nga si gwa kibooko eryegala ekola kyeyogalamira wabaawo ekibooko nga yakunyooka bali eno mu bifulukwa era nga omanyi abakola omulimu ng'amanyi nti ekintu kye bakola si kirungi akayonka ne filter n'agiyonkeramu ye kalina filter ono kyava akwata essimu bali babiri mu ttuntu naye kayaga kikoyinza okuleka ndi okumamu mu ttuntu eryo nolowooza nti oyina emirembe awo
kati ono aba akyatudde sokoli kekantabudde omanyi buli wakanya oluusi buli wakanywa alaba nkuba yebindabinda waya z'amasanyalaze ne zisembera leero akasanduke kwabadde atudde kekabaddeka ndabye bubi mwana yaleese embisibisi sigo zabadde nkulu ekyali ntandikwa tugenda maaso ne firimu mu bufunze abosi tubadde andi twasumyeyo butivi bubiri naye nga bwakibuto bwa fulati bwabuze gwe stoleki baniga oyo aduma budumi oli eno oli ku simu akantu eri kajugumira akantu tukalabe mwana twala eri naawe jangu osooka okalabe balowooza nkulimba sooka gye akantu baba akajjeewa omanya omuniga ye muntu atwala ekintu nga tamanyi nti kirimu sente mmeka naye abakusuwadiru bajja muwaamu kajugumira kalimu ki nga temuli kati olaba mulimu ekirimu owoza waawe akuba n'enduulu nze namuga ave ku mbanga omanyi zirimu ebika kati yandidde sosolya ono omuniga amawunde gamukyapye ekyali ntandikwa tugenda maaso kati yawe emputtu stika anywa abiri okubanga ayuugayuuga kati ng'omugamba buno obutundu buno obupaafu bwe buleese sitole ye ng'atuula ogenda okwetegereza ekituuse kwoli tebiba ebyaddala agenda olingiza onange sitwala waliwa nkenze anyandoga anange nekamumira bagamba amaaso g'omuganda gali mu ngalo gano gali mukumirwa Igwe Creative Management Group ekyatandika butandisi Ghost Title Uganda entandikwa film egenda maaso kuva mu bannafa ba B-Squared Film Productions bakuleetedde kakatwanga tulabe ejjini lyebuweekula ekyali ntandikwa Yunus Igwe ye yawandiika story Namuwoya Teddy Locations entandikwa tugenda maaso Yunus Igwe cinematographer tutandika butandisi Yunus Igwe editor film etandika eno tugitandise Namuwoya Teddy welfare ekyali ntandikwa Kato David ex producer wayo tugenda maaso n'entandikwa Yunus Igwe producer entandikwa film bazanya Willy Bako director Yunus Igwe ye director photographer kakane tujja tudda mu kibuga akati Charity Estox kudeni kwali atenga ne Sentongo Musa tugenda mulako mwene etandika Mulema Moses onono tumule mu filimu nyingi era gwajetaaga ogenda kwemuka Majestic Plaza Namuwoya Teddy kusikurene ekyatandika Nakawesi afiswa tugenda mulabako mwene etandika tandika butande simple mpola era nga Senoga Ronald nga ne muzanyi we netandika ekyali ntandikwa bazanye Wiliba ntandikwa tugenda maaso mpola mu filimu yaffe ey'omulembe Wachemba Asani atali Asani bwoyo eno tutandika butandisi kakati wasajja Hannington naye nga tugenda mulabako Kinene Isaac nga ne kusikudini kwali nnyo kakati tugenda okudda erudda waliwo omwami atudde wano era mu kafo kano omuntu wayinza okulekani wayagala okweweeramu ali wano alina byalowooza yakabera ku ssaawa amakulu nti alina gwalinda naye nga leka tannakulekani atuuka anajja ono manyi abantu bakozesa appointment ne batajja kakano kyavadda ku ssimu ye kirabika gwalinda alabika tannatuuka kyava jakube omuntu ogamba ntuula awo nzija omuntu oyo abakoze bubi bw'aba tatuuse mu budde ekyali ku ntandikwa tugenda maaso bagiyita ejjini ly'ebuweekula kyekitundu kyayo ekisooka MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 anti ge maka g'ebina Uganda yaleesa zirusinzi bano abaana baayigira okunywera ku tonto bw'olaba ku eyo oyo agiguza omufuulira omukwano gwo olaba nga tolina kulekani olwawo kakano no tuba tukyali wano tugenda okwetegereza nga waliwo abaana bowala bajatambula babiri nga bw'omanya ensangi zino munange ebintu nga bye biba eby'enkibuga naddala ku sayidi y'abaana b'obuwala
omwana yenna obuwala bw'aba alina kyabala mulembe gwa kuula amagalo tebakyazugulaagulanya adigestible kati aba ne munne n'amugajja tugende tulabe omusajja gwe nagambye naye kyogamba yooyo oyisa bubi ngwaza n'omuntu omulala bannange naye omusajja n'akuyita buyisi nojja supermarket yamugamba ni ensonga lwaki nkugambye tujje ffenna omusajja ono gwe mulundi ogusooka omulaba kalira kuba ne lwe namulaba yali koyini alina kasente tunaasobola okulika ntufuna ku apartment abalaba ennaku zino ba mizigo naye bw'abaako omusajja gwakudde ng'alinamu kasente ye aba ayagala abe ng'akyusa obulamu kakati ono ng'ajja ajja ne muna abala ennaku zino bagezi omulungi atambula naye kibibibi kwegaane gye balaze oli akwatibwa ensonyi okusala eddiiro naye bw'otambula ng'oli mulungi n'otambula n'omulungi kale no gye mugenza okuula oyo akulibwa asobola okusala eddiiro n'alaba ani omukozi omutuufu kakati no yaddamu akamwenyu bwe yabalaba bannange tuula nte yanziza ng'oluddeyo nnyo naye naawe olwayo munaye mbadde najja ebintu ayamaya yajjaamu kakano jjaamu yabadde amukutte akyali mu levo eza takisi aye takisi tereka musaabaze buli siteegi eyimirira kale n'omuntu ng'oyo maze okutandika ate takisi kwe gaba mbi yo teseera era ne booda ya bbeeyi obanga apangisizza ubba oba unatumya byammwe tugakola order kati ngaganyize mbadde maze okutumya ebyokunywa ebyange naye nammwe musobola okuleka ne mutumya ebyammwe by the way she's my friend Sonia ono mukwano gwange Sonia ng'amuwanjulayo nice to meet nange yenze gubaguba gubaguba manya mazibu gakusalako kati oyo bamuyita guuba bw'oba olisazeeko kakati guuba essente ezo zaali zamukeera guuba ndowooza mugire nga mutumya ebyo kani gamugamu ne waliwo essimu enkubiddwa ya bizinesi musooke mugire mutumya ebyokunywa nga nange bwe nzija lodi muna bizinensi bannabizinensi abasinga tayagala kwogera ku simu za bizinensi ng'aliwo abawulira bw'okemebwa fate bwonto yagaddeyo kali nga muganga otunatuno olulabika ekifo kyo kikusanyusizza kani kinsanyusizza ne manya alagendako kkojowa ye Sonia yamugamba oba kwata wano omanyi bw'otuuka mu bifo ebimu olabirawo akafo akafaanana okuba ndi gye bawetera kakyava agenda awette yeetaaga okukyama ne yasigala ali wano kyava ayitawo kati ajja atambula kati ate akwatira ddala omusajja gy'akutta ali ku ssimu kati asooka n'alingiza mukwano gwe oba amulaba wuuyo kwe kwetooloola mikwano giba mirungi mu bulamu kuba omuntu aliwo nga talina mukwano kwegamba abanga atatuukiridde kati ng'atambula ng'ayitawo efirimu egenda mu maaso ajja bw'alingiza gye baamulagiridde abali kabuyonjo ndaba si gy'akwata ate alinga alina gwanoonya omulala musajja amunoonya nga tamulaba kyava ajja obadde onkubira ate wali buzibu ekyo kyobweddawo okuba nga sikwata nze nga mmanyi okyabala naye ezo miliyoni ebina ziteeke lumu ku akawunti miliyoni 4 unasaana digestible spanda ya tata nsaba kubuuzaako bane badde mbuuzaako oba amanyi bakojoba kumbe onataka kojoba nabawa walikuwa pita hapo kama wo ugende saidi eno ube wano wali akabakyala kansubire toli bubi nandikulagiridde akabembiro netta nakyuka enkyuka yeno oba eri romantic abiguza bisambi na mugongo nengedde abakuzi abategeka engeri gyanakuula kati abadde ayogera ku bya bizinensi amaaso gali ku muwala oli si wabitege ninga omuntu gwonyumyako yadde wabitege oba ki kati n'engeri sinawambaliga tategerekeka kituufu ono byayogera bitandise okujjamu enzikiza takyategeera byayogera efirimu ekyatandika butandisi anti tugenda maaso kali kumbe tannagendako mumanju oba akanyebwa nkasiisi oba nkababudde simanyi oba ategedde bulungi ekigendera kyembaddeko
kakati mukazi wattu ali wano yaleese mukwano gwe bajje bakuule kaakati no kirabika oli alina kyabala ate ekirala mwami kyava dda yeguuba guba simulaba simanyi na kani gagawaye munaaliwa oluno ku simu aludde nnyo kiteeberezebwa eyagenze manju alina okuba ng'akomyewo kozesa program ate nesibeerawo tewali buzibu kangende mulabe kaani yamugamba waliwo bizinensi eriwo naye nonsonyiwa okulekaani munange ate we twateeseza okusinkana ate nze ono ŋŋenda wabula byokunywa musobola okunywa byo ebyange zino ze transport muleme kuddirayo nansana mu takisi n'amuwaayo 2 kati ono ebbeere lyali liyuuga manyi mulimu amabeere agaatamiira manyi munywa nnyo omwe ng'abakazi gayuuga gali wano olikwatako ne liringitanga omukeeka kyaki kati kwe kuvaayo ate kiki banenga ate olabikanga agenda tabuki bano ekyeyogeza kyonna ebikazi byogeza mu byegenderezi tabuki sonyiwamu kati nga mugaaliwo business call mana ino ogenda okwatendinga nti munange ku meeting eno wabula mujja kunsonyiwa nsaba mbayo transport munange abaze akasimu enaakakuba oba oleo tunaddamu netusinkana kenkali Sonia nuza n'olulimi olw'okula balina gye baluyigiriza omuntu ayinza okuba mu kyalo yavaayo ng'ayogera ng'akame naye bw'atuuka mu kibuga n'agonza eddoboozi ojjani buli lunaku alya muzigo efirimu egenda maaso musajja mukulu kwe kweyongerayo agambye ajja kuba abalaba yatuuka no kyavazza amaaso naye ono alabika omuwala ono ate omuwala ono manyi n'abasajja bambi emitima gyabwe gikyusibwa mangu kati alina ekirowoozo kyalina ku muwala ono newankubadde abiguza kifuba nantumbwe wabula ne kali sikaabadde kakyala kabi kaako ate Katumba laziyo naye kati nga tamwebuuzisa omwami jazze jensi kati nga mugamba ndi alina bizinensi agenza okwatendinga fasi naye tujja kuba tumulaba saawa yonna nja kuleta tube nga tulya mwami aleka akasendewe kati ajja tugulira kati nga mugaago n'omwengo manyi bagusumulula weyita andi ecupa sizaazi n'openaazamu Queen weyita ajja tuyamba oba oli awo tukapaakinge kaakati no baagala kakola teekaawe kubanga banaakanywako ewaka mpola omanyi mulimu omwenge ogutanywebwa nkuba ejja kyokolo bwotyo katonda watu bamuyita nakaweesa hafiswa oligino nemusi netomanya gye bujja nyinza omwaga kani ng'amugamba musajja amwagaliko niyo feeling tenajja omanyi omukazi oyinza omukwanira myezi 8 nga tannamanya oba akwagala era kwegamba omutima gwabwe omusa mupule guva walla era kyoba olaba oba ogukulubeeseza n'ogutuusa kati ale teguddayo oyinza n'omukyawo ate ng'ayaataama awo nno we batemera n'okutemera kaakati ono nakyala ng'asooka ajja atandika okulekani yeesiga ebizigo mu nviiri gezaako okwemyulamyula yeebyudde kyalaba n'esente empitirivu ezibagendamu olunaku yemetta ebizigo n'anaaba sabbuuni buli wamu wenna waali njala kazi nno beetaaga musajja oba nga tokyakola ng'olina gy'oyoola buyoozi kati afuna essimu n'amugamba wa Sonia kani ng'amugamba ni omusajja gwe twabadde naye eggulo okimanyi nti yavugudde mu buzibu ali mu ddwaliro munnange bakankubira essimu njagala kulekani ŋŋenda mulabeku omanyi kyogenda okukola kani ng'amugamba omanyi ange ate bwe kiba bwe kityo nze nakwerekedde ng'ogenda omulaba naye bw'aba ng'afunye ekizibu niwankwale tupulaninga kumukuula ekyogenda omulaba ate kaba kazannyo k'amaanyi abajja kumanya nti omufaako akulibwa eziwera kati jangu nnoneko ewaka tulyoke tugende mbe nga nkwerekera olaba omulwadde oyo kati ng'asooka alowooza katonda nga njagala kati ng'asooka apake ajjawo katalogo ya bizigo kazi banne muli ebizigo bingi kwe gasi wakyali mukazi yeesiga bulungi katonda bwe yamuwa munnange ng'apapa ng'asooka afuluma wano gwe muzigo bwekibeera Sonia kino kakati apapa ki jjukira ayise munne bwe baba bagenda okulaba omulwadde tamuleka ajje babe nga bagenda bonna efirimu egenda maaso
njagala olabe kyava ayitawo n'atambula kati emiryango eno n'emmanji ekisula wano waaliwo akalwaliro batunda n'eddagala beba Good Hope Medical Center kati ng'ayingira mu Good Hope Medical Center kati ng'agulewo Piriton. Omanyi Piriton oyo yeebasa nnyo abasinga bamanyiko mugaso gwa kwebasa n'eddagala lya ssenyiga lwakuba eddagala lyonna erijjanjaba ekiwanga lyebasa omuntu abe ng'asobola okuwummula kati kumba ono yatuuse dda ate agenda otuuka ano nga muneta mulaba dagambye etandika butandisi MK Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 omusuubuzi w'oraga tulaba kina Uganda 2020 olwandi tusumuludde kati agenda okujja kumba oli yatuuse dda mukwano gwe kati nga tajja Nakimuli pane ina kiwaze dda abakazi mukazi ye Nakimuli ajja tuyingi neesa ategere Nakimuli nga amwaniriza munju Sonia yennyiniwo bonna ba mizigo Nakimuli ng'ayengera bakuzi tebalina mulimu guli awo nti balina omudaali nakasero wabula business mukuzi kati n'okukuula kyafuuka kirala kati yamugawayi ebinaabiro biriwa abadde amugirayo otuzzi anyweko kuba omugenyi omukyaza n'atabaako kyali oba okunywa wakasi kirungi kati ate onayagala genda kwetaawuluza kyava amulagirira awali ebinaabiro tugenda maaso n'entandikwa n'agamba enakaweesa hafiswa ageeka tujja mulamuka firimu akalala ke yakoze ne bavijje ke bayita Njuba tukyagenda maaso kaakati ono bw'amanya nti ate ono agenze manju nala Katonda ng'ate amuyambye kati si kwe kutandika okwemagaza mukoze eki abadde agenda omuwa amazzi kati ng'asooka akoona Piriton kali bw'akoona Piriton mwalimu akatonda keyakamudde dda ng'akanyenya bulungi kakwafu ng'ayiwa mu giraasi yagala olabe kati ng'atuula awo ono naye waavaayo emanju bw'avaayo emanju bw'avaayo Sonia Wanji kani nga tayita Sonia kani nga mugawayi tugende tulaba omulwadde budde nga bugenze okay kati emuga asooka onye Katonda nga bwe neetereza kati kumba okwetereza kw'oli ke kadde kaagula ono asobole okunywa akatunda kano ne byakamutereddemu bisobola okukola nga yeeyiira butunda nga yeenywera olaba emikwano tugenda maaso kati agenda okuwulira ekyandibadde ng'ekiwoomereze ate ku mulimu okunywanywagala kali kumbe kali ka Piriton kakaba olaba omira kaweeki kamu ne weebakirawo tandika okusumagira kaye kiringa bwe kimanya abantu abamu entegera ntono kyakoona mpeke nga nnya mu buzito bw'emmese emmese n'erya Piriton y'emu teddangulu yeebaka mpaka mugeena ku bibiri oba eggulu kati agenda okuwulira waali teyeetegeera kati ng'agwawo nga yeebaka kati kigenda okulingizaayo ka nkolina omwana ono kikyabala Sonia kati ng'ayambala bulungi nnyo agenda omukwatakwata kali ka Piriton kakuyiwa kamuyiye yingini agudde eri amwebasizza ye kwe kwate kubona afuluma kati we yafuluma yatuukira ku ddwaliro gye baamugambye awali omulwadde
Musawo. Je baliko musawo. Kale nyabo nawe je bale. Kale. Waliwo omulwadde gwe nnoonya. Kati nga mugamu ne musawo waliwo omulwadde gwe bandagiridde ali wano. Yafunye akabenje ali mu mbeera mbi. Tumba genda awo. Kani nga mugambo wa akabenje ali awo. Ogamba ono boda gwe yakubye ne mukose ebibuno. Ali eno. Onkosa. Ujja kunzita bannange kwata mpola. Mwana gwe. Owange. Nakimuli ali. Kati ate nakyo omuleseewa. Banne enkobolere guma. Ate n'otajja naye. Oli asigaddeko ndyakola ki? Yali busy. Munnange omanyi muna ebintu by'oli bitono by'omanyi kati mulese ali bize. Tofaayo. Netofe kasitanze nze okulaba. Kati oli wanaviira eri gy'alaze mu bali abalala kati ate. Kiki otegeeza ni mu bali abalala? Nvudde wano. Kani nga mugamba n'atuuka saame kazi banaatera okunsiibula. Kumbe nono naye yeetaaga kusabirwa yeebase. Kale yeebase. Kati agenda okuba nga ddengulu nga kamuweddeko ng'eyagenze mayuge akomawo. Bannange agenda okuyitaayita Sonia. Yayitaayita Sonia. Sonia nga tamulaba. Efirimu egenda maaso. Kaakano nno siwali kyakola kirala. Mukazi wattu olw'obuvunaanyizibwa yakwata ekkubo n'ajja ku ddwaliro. Kwa Sonia tamulabye. Osobola okugenda ewa. Kati agenda otuukano nga waliwo musawo. Kale bana. Alina gwayogera naye ku ssimu. Kale. Mukazi alukyava amulinda. Gera ekikazi eky'empisa bwe kiba. Kale nyabona. Kali nga kigambwa oli ugamba ki? Omulwadde gwe nnoonya. Kali nga mugamba nina omulwadde gwe baŋŋambye ali wano boda yamubye. Gwe bayasiza feesi. Ye musawo. Eyo tumusiiba. Aguma yasiibuddwa. Oli yasiibuddwa. Kale yabadde talina bisago by'amaanyi. Yasiibuddwa. Kyava ajja akuba essimu. Naye omuwala oli nga ayogedde ebigambo bingi. Ali ono kyanasuubira ni mukwano gwe yazze ku ddwaliro n'alaba omulwadde oyo. Kyokka bannange nga bayita ennaku 2 kati lino liirino wano nga lisooka lyewombeeka ate lirabika likiga bulungi. Akazi akiga baba amaanyi nnyo babagumuta senda n'alemererwa abanga buludooza. Kati ng'akuba akasimu kakati naba akuba akasimu ng'aliyo Sempe Kajja. Sempe Kajja atambula mpola ng'akyama. Kwakyama leze ennyumba Sonia yennyini zapangisaako. Tugenda maaso. Musajja mukulu alina akabokisi kakutte kati kwe kwetereeza. Kati Aaron naye alina essimu gy'akuba lwakuba tannakwatibwa. Bannange likutte. Hello. 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 Ngendi alo. Jebaleko nyawo. Nkeni ogamba ki? Je baleko. Nkeni sirina tabu kiki oli otyeyo bannange. Bana English woman kanu kweyogeza. Nkeni. Ani ono? Nakimuli. Kali nga muganize mukwano gwa Nakimuli Sonia. Simanyi oba nkubidde ani? Sonia oli otya? Kali nga mugamba oluta Sonia. Otya. Nkeni ndi oli otya munnange akabenje. Onosonyiwa nakubye. Kali nga mugabo ojja kunsonyiwa omanyi mbadde nkubira awaazi. Kale essimu neepaalezzewo. Essimu ogitume Nalukolongo.
ale ne gyekwala simanyi luddawo eri mutundwe nesembayo okulaba kati nga mugamba Esoni wa kiki alimu n'abasajja kati ambuuza mukwano gwali atya ye nga simuwuliza tankubira nga mugamba ejja kunsonyiwa mukwano gwange alina abasajja bangi munnange baba takubidde alina bakwasaganya abalala kitegedde kati nga mugamba ekintu ekyo nga kiwaawaza amatwate era kiwaawaza ne munayo n'onsonyi kikubulira lwakuba saagala akulumye ng'abalala omwana akutula emitima oyo gwakutula ekitono amukutula nkizo oba kibumba ninamu ekirowoozo kale kati nga mugamba omanyi kirowoozo ki kuva olulwe nakulaba kakati guuma ng'atandikirawo amanda anti oli muyaaye ono yamusiza enzino n'oli n'alaba oli ng'agubye kati yalabanga ono ate alabika mukazi ategeerekeka njagala nkutwaleko namugaa neegwemba nyantambuleko naawulaba otya autu nga temuli bya in ngoli boyfriend wa mukwa kati munnaye mukwano gwange ye tanyiige ng'ate akitegedde gweni gw'onoomugamba manyi abakazi bamanyi okwemamaaza abeefula abawutawuta gasiya omwerero oyo ate nga kyekinoonya kyekiriko kati kale niye nange saa mukazi munange ayinza otugwamu ate munene twawukannaweere saa musajja atwawule ate nga abakazi ebigenderere mwagala nnyo kubba abakazi basajja babannammwe ate omusajja omala omufuna neweewunza mwaye toyagala kuleeta buzibu njakuula ojja kundaba kaakati bannange kyasanyuka nekiwulira nga kyekibadde kyagala kyekikyo kale ne wali omusajja mukulu gyatambula mpola kwanza ayingidde munda tugenda maaso ono gwe bayita wasajja Annington ageeka Soni mukwano kadi walaba ono simanyi mpale omanyi mulimu buno bugundi buno bulabuniga buno It's a smartphone. mbadde nkuleetedde ekirabo eno smartphone ey'omutabana zino eziriko Infinix OT20 bagiyita OT20 omukazi ng'alina ekinene kyasuubira ne oba ofuddeyo nti abakazi baagala nnyo ebintu bye bawanga biva mu ngalo ne waliwo omusajja akuwa ng'omukono guweereza buweereza wabula nga kyakuwadde kivudde ku mutima onyiize butakwerako ya time kasajja katubambi katunze buloka zaako mutwalo mulambo ogwa buloka kakati kayawulako 10 eriringa eri amagoba mazima amagoba kagawaddeyo kasobola okusanyusa ono ebiseera ebisinga omukwano gw'okwegula nagwo siguwangaala kyovula buli wosika ekitajja ddiba lya nkoko olisigaza mu ngalo kite amu nange ekintu kyenkwadde weekiwa omulala asanyuka lwaki tosituse nompa haaga nkeni you want to colonize me you want to colonize me kali ono nga yeesunga haaga ne mukama katonda ondabizza ennaku bannaye Soni waabwe oba Soni akitegeeza kubonaabona naawe atalina wooli onoonya aga mulaba atunulanga embalaba ey'enkobogo bannange nazza kuno nasanyo nyombesezza enzige yeekyanze mulimu enzige endalu nga newe gifuira tewulira ddagala kati naawe kennyini toyina bw'oli ojjaano musimanyi oyagala muntu kati naawe olaba otuuse okwagala omuntu musajja atu yeeyambalidde yafunye obugatto bwabiri omu miisho bino ebisentebe byonna n'akwata emitwalo 10 ebizike 2 namuga agenda ozikwate ogende weegulire ku ngoye onyumemu emitwalo 10 gyamuddiza nga byemikubi neeno Infinix OT20 biri maaso tasobola na kubikuwa era biri omu miisho n'akuwa 5 ye erabanga omuluge tasobola neeno musajja atwaziwaddeyo mukama katonda ng'atambula oba ebintu bino bibeera bitya ng'oliko abatakuliiko yaba ku birala kale musajja atu bamuvuma nnyo ne bamukankanya n'omukojo ne gumuluma kyava anoonya waaguleka kali yassala waaguleka awo bw'atunulatunula alaba basi wali n'omwamulaba
Nagame zigenda mwemuka Majestic Plaza Live yokutandiruka liri namba 8 oba osubire bina Uganda 2020 abagenda yakavukujwa obadde okimanyi nti ebifo ebimu tebabikojwamu owoza kikomera kya mugaga sikuli asikali oba ani akikuuma kumbe waliwo agenda okwetegereza waliwo ekyajja waliwo kiki kino ogenda okwetegereza buno lumbe lwa kirago si kino oba didi leero waliwo ekimukutte enkizi n'omugongo n'amagulu ne balyoka bamusindikira n'atandika okutambula kaakati akyali ku magezi ge wabula akwatiddwa ogenda okwetegera nange kyova olaba abantu abagamba temumala kakojowa lwe musanze mulowooza lwaki kabuyonjo ewakojowa ova eri okojowa mu lujja ly'omuntu kumu bateeka ejjembe liba lyasame naawe likumira ebya firimu nga bw'obimanyi eyasalayo munne abeere ng'agenda mu maaso yeetwalire wuno bamuleese efirimu egenda mu maaso anange kyokka omwami ono gumuwatalanyana gwe oweweera olusoso alina omutwe anange onyirira omukazi ng'anaakutwalako emaali asooka kusudiya abbye musajja wa munne kino kyekitegeeza lwaki abakulwanyisa tolina kubaddiza olina kubalekera omuntu buli wakulwanyisa tomuddiza lwaki kyova olaba bagamba akubye ku kono muleke akukube n'eddyo agende ng'aseka yalowooze nti aseka lwaki nkyogedde efirimu egenda mu maaso Patiri mwana Amina nfunye olaba omusaalaba ogwo olaba omusaalaba kaneebike empewo enzigwemu sajja n'agamba omukazi kaneebike nfune bugumu munange agenda maaso bwe yeetereza efirimu yino tugenda maaso nayo negambye okuva Memes Production natenga bulijjo tuli Cornerstone Plaza EF71 ogenda okwetegereza nga waliwo gwe eyazza okuula ogenda okwetegereza n'amanyi agakwata sipanda tagalina ono kiki ebyo byonna nga bikyali awo ogenda okwetegereza taliyeka kale nno nga bw'ataliyeko ogenda okwetegereza akuleeteddeko omwami omulala wuuno Mulema Moses Oligiro ne muze kakati nga bajja bayingira akasenge mwana muwala yaleeteddwa ng'alondeddwa ndi bamutute awuto eyamugjaku awutu yamutuusiza ini kakati nno mu ini gye bazze laba ekiri mu ini obulwako newookubira enduulu anti abakola ku reception bagamba omukyala alabika ali mu ssanyu kuba buno obufu obukyamibwayo obwenzi bwe bubeere oli waawulira enduulu ekomererwa amanya oli awagira muzannyu we kyokka Memes Production oba lwaki we are the best in the production egenda maaso n'omwami we yava mu kinaabiro ng'alaga yoono gwaleese yoono aleeteddwa ne basumulula akasanduuke kali ke twalaba akasanduuke kwaliwo bannyeniko kati balina ekitabo kyabwe si kya muggulu wabula kya mugeyeena baana mmwe ab'obuwala oba lwaki mwesumaalika nnyo kiki ekibatambuza okuba temulina mirembe buli kaseera mubanga abalina abo bakizibu oba mbwa z'abatabula butabuzi olulimi lwennyini olwogerwa si lwa ku kituuti olulimi si lwa ku wolotaali olulimi lwaku ku buganga egenda maaso ne bassaako omukono baabano bataddeko omukono ono yaweebweyo
ne bamala okusoma basomye evanjiri kyene evanjiri ekitambiro ky'emisambu emizibu mu kasanduuke mulimu atambuliramu atalabwa ne bamuyita ne bamugjayo y'omukulu oyo talabwa. Lwaki talabwa? Guyo alimu olubwabwabwa, si lubwabwabwa naye olubwabwabwa, alimu olubwabwabwa kale nawe olubwabwabwa. N'alyoka ajja alabe anti saddaaka baleese. Bwe baleeta saddaaka ng'eyo lwaki okwekodduka enzige sembeza tulabe? Bannange abaana b'obuwala mujja kukyokya, mujja gwa kukyokya musazzeeyo mikwano gyammwe nti mweddiza abasajja. Olubwabwabwa ne lwewo olubwabwabwa okunoonya enziga in progress. Egenda maaso, efirimu egenda maaso. Gawulire abaniga bano bagenda maaso. Abaniga bano kye baliko kwe kulayika ne beetuusaako essanyu. Tomalirawo baafu. Efirimu egenda maaso. Kaziga tebalina mulimu gwonna. Gwe jangu wano waliwo kasitoma gw'owulira eddoboozi erimuvaamu nga naawe olaba tokyalina gatunda n'osalawo weeyongereyo. Omutunzi adduse, abaguzi bamugoba. Jangu bizinesi ezirimu emisinde amagoba gaba matono, kale gaba mangi kuba mubaamu n'empi engwala. Ogaana otuguza kakati genda. Bamuyita Kinene Isaac, original names. Bannaffe nga bagenda maaso nga batwala byakulya bya mwana. Kaakano tugenda okwetegereza nga tujja tudda ku sayidi awasuuliddwa mwana muwala ali mu ttale abukuta. Ali mu ttale abukuta. Tasobola na kujjukira ngeri gy'atuuse wano. Yasooka ne yeetegereza wabula ekyamutuuseeko abaamaze omutuusaako ekyambika bamusudde eno. Efirimu egenda maaso era katulabe ludda gye biggweera. Mukazi wattu adduka bwagwa, adduka bwagwa ng'atambula nga yeeyongerayo. Kati abali by'obwereere, abali eby'obwereere jangu wano baabano jangu itawo jangu bavudde ku ky'omubiri baagala kudda ku ky'omwoyo. Ogoba bubi njola naawe enjola w'oyoola oyagala kuwe gw'onkozesa ne loosigula omutwe. Efirimu egenda maaso kade abagenda engeri gye bali bayaaya abaagala ennyo ebintu eby'amangu bagenda okwetegereza ng'aliwo emaali eri wano. Ani ayinza okuba naye ani alese emaali bweba ya bugaggaawo bagikweka batyo kakasa bakwese temuli na kirimu naye batuwaamu. Omuniga ye muntu akula n'ekintu ye nga kimufaananira ng'emaali era nga tamanyi mmeka ze bamuwaamu naye ye ng'awulira ayagala. Kati nga bagenda n'emaali eno nagambe yavudde mu King Film Production yonna basanga bakireka
tugenda maaso egenda kwemuka Majestic Plaza natenga bulijjo eminze nkwereza kali wano twatandikidde abasajja batwala emaali nga baddamu kwekyo kamaali eno we bakumye omuti bannaffe we bakumye omuti genda okwetegereza okunywa banywedde kanzeja Kinene Isaac original names genda okwetegereza gankubye oba ganfulika kumbe tegana mukuba naye hapana wacha kelele yako wange efilimu egenda maaso yo boss yo mwana bosi mugagando yatufunye wikibuto bubiri awo katufunye wikibuto bubiri unagenda okujja oyakachi mwana oduma ena ulino li masimu go mwana oli mu basimu erya kintu kinsobedde kintu ki tukalabe mwana abira mu class nawe ekikulu toli mu kirasi obadde ki efilimu egenda maaso zayitaddeko ulabayi akantu kadde kekyusa nkakyamuse basi mubadde muki zengeze gamukubye ono ye n'atandika n'ayuza n'ogamba ave kweno Yesu yakombanga ebanga y'abana bakolamu kichwa hiyo mbaya efilimu egenda maaso efilimu egenda maaso kakati soko lindeko kyekirimu yali ngumi emu wa alina kinkoze abikula amira mumire nekasitukirawo era mukusituka ebintu byensi bizibu efilimu egenda maaso era nga twagala okumanya luddawa gye biggwera kakati mu kaseera kano waliwo aleese ekintu aleese ekizige kiramu ekizige tekanange don't look for me nkendi okimanyi mwana gwe okimanyi you so fresh and clean laina yeah you kare soko nkwatirako essaawa okimanyi bulungi nnyo nti eno essaawa ya lulumba mutaka kyava agenda atwala eri omugongo essaawa eno engeri ekitanda kino munaye kisaawa endaba layini ziyita kumpi sawo ng'agijjawo ng'ateeka eri musajja mukulu ali eno yeetema sipeeya musajja mukulu yeetema sipeeya yasooka nyanaabe ku lutuyotuya agenda okulira ekigwa kumbe ka box yatuuse bata oluyi owolubwababwa kwongere oyagala kutusobya ensi erimu ebyeneena ye lwaki bantu mwe temuba begendereza bantu mwe lwaki temuba begendereza efilimu egenda maaso kakati nokwata ku mukazi nga mufu
ab'olubwababwa balina akabondo kaabwe mwe bakolera ebintu byabwe naye balabika si bakuyiga na kutanzige balabika enzige baziyiga naye omutemu mulala azitemula kadi asanze ono ye awedde kaakano tugenda okudde wa Sonia yazuuka ekiro talina maanyi kakati muganda waali wano agenda okwetegereza ono alinga ava okulima laba waagubye kano katyamu muganda wange ennaku zino kiki ekyamutuuseeko efirimu egenda maaso njagala olabe luddawa gye bigwera tugenda maaso n'ekifaananyi tategeera butegeezi kyalaba kiki ekibadde kyava atambula nasooka anaabako bulungi alabe ekiddako kakatuddako omwana mulenzi ono mulema Moses aba agenda kyavadde ebbali alina gwatunuulira ono yuno tumba nojja musajja wansobedde musanze agenda alekaana mu kkubo nga bwe twagula amajini entwetwe kakati tufuuse ekizibu waliwo ebintu bitandise okuleka ne bijja bulala kwe kunoonya abavubuka kati ng'amugamba omanye ebintu tebitabuse munnaabwe gwe baakola naye ogenda mu byebirogo bino atandise okkuba enduulu alinga atannyonnyola bulungi buki ekyamugambibwa atandise ogenda ng'ayogera ku kyalo musimanya amajiini twagula amajiini gy'obeera ye teyaleeta atandise okwerabira obulamu bwe twalimu obubi era alabika okuba embeera gy'alimu si nnungi musibidde kadi agamba nze mbadde mukabi alekera ogenda ng'ayogera ebigambo ku kyalo soke tugende tumulabe abadde amukabbye agenda ayogera ebigambo tuli ku kyalo tulina amajiini ye talina ayogera nina amajiini ye talina kadi bamusibye wuuyo wano sajja wuuyo omulabi sajja ng'omusibi kaniye omusibye ennyo naawe ye ensiba nga si ya buntu bulamu era kyenkoze kufunye bavubuka nyambyeko kumwe yamugamba gomanye amaanyi galina noonyeza ne bankwatirako kubanga amaanyi ga abadde atabuse nga sitakyali muntu atono olimba abadde takyali mwangu kanigamugamba omusibye ennyo ge mazima kamukwate nako avumya amayembe atandise n'okuba nga akumamu omuliro alinga mulwadde wa musujja byakuvuma amayembe omulaba temanyira manga amayembe gakuntawanya lwaki gantawanya kakati baba bali awo nga kabaguza misambwa ze muyige ebintu by'emisambwa ebyakatonda bya Saala nakuwaayo kyolina ebyemisambwa bakuwa bina byoyina byoyagala n'ebyabyo bizibu kaakano muganda wa Sonia yatuuka ewaka azze wa maama kani nga mugamba maama oli yotya embeera eri etya maama kani nga mugamba tabuki maama yasooka n'atunulira omwana ng'alaba embeera gy'ali musimbi mama njakugo era nalabika okuba ni musanyufu nnyo okusinziira nga bwalaba omwana waabwe era onsanze ndi mukoza ngoye oyo mukulu wabyo kati yambuuza mbeera ki Sonia mwali ono bw'atandika okwagala oginyumya asooka gijjukira nagirowoozaako omuntu eyebaka nga yanaabe n'azuukuka ng'aliko akalimiro lubimbi ki lwaba yalimye bizibu ate ki ebyoli tebinnyonnyolekeka tebikyategeerekeka
tongamba nti mwayagala ku musajja oba muyina obuzibu bw'otayagala kwogera omanyi abaana mumanyi okwagala ku musajja omu to ku magulu kali nga mugamba maama si kyekyo oli azuuka ayina akabimbi akalimiro gainaine yenna tategereka nga mukoowu ng'alinga yayimye yiika yekka ng'obwomu bali abo olubwabwabwa bwe mugenda mu kyomukwano bwakutandikako bw'ati okwandibadde ng'okukomekereza olubimi biba bikaawu simanyi maama wabula efirimu egenda maaso ezinga yamusala ekitambo maama sijja kukulimba maama yatandikirawo kaaba woowe mulaba abaana b'obuwala oli ku musajja wa mukwano gwo oyagala mubba omanyi ki oba mukwano gwo katonda adde kuwala ebizibu adde bizze ng'agenda gwa mu kizibu kati n'ogyomubako omusajja n'obba ekizibu ky'oli kati Sonia yabba ekizibu ky'oli simanyi nakimuli kati ebintu bitabuse mulengera mmwe kaakati ogenda okudda eno nga muli baavu bazibu n'agamba mwajja nga mwetaaga obuyambi temwayinadde 10 ng'embeera y'obwavu yali ebafunzizza bawa era ne mwagala mbawo obuyambi ne mbawo obugagga biragiro n'amateeka ne mugamba kubawa obugagga buli kimu jja kikola naye amateeka mugamenye ate omuwala omuwe w'okusaddaaka buli omu yalina okusaddaakayo omuwala omu omu ono yali akikoze n'oli naye ono n'alema waleeta ekifaananyi ono ekifaananyi kye yaleeta eky'omuwala omutuufu gwe yalina okusaddaaka si gwe yaleeta nakimuli n'emisambwa gyagala kurimu ssebo togirimba kurimu aye n'omala n'ogiwa gyalaala kati ate ensobi y'oli gye yakoze yeey'okulabika nga aleeta omukazi yes kyabadde oke naye ate kwe kutandika okubalangirira ku kyalo nga bwe balina amajiini kyogamba ali tomanyi by'otwala balinako akakwata kati mugenda kulayika ndi mumanye ekintu nti si kyangu mukola mutya ensobi bakoze ensobi ono ye katugende naye oli bagenze naye aha ngentugende jjajja ensonga kati nga tetukwate kuba ogenda okudda wa maama wa Sonia omwana naye yagenda kubalogo nti omwana nsobedde munnange n'atambula agenda okudda ng'alinga ava okulima omwana oba akikola atya maama ye tamanyi mwana yo kintu kino ekitambula n'amusala ekitambo bannange omwana nga oba aliko ekitambo oba kiki oba yafumbirwa musezi sibimanyi ne jjajja nyamba nti oba ekintu ekigenda maaso munange baako engeri gy'ondaga omuntu akiwona atya okay kani nga mugasooka oteekemu awo ekigali ndaba oba onoogalikwa kigali bakissa wala kiikyo kanzi kyetukebere ye bazanye Wilberforce bazanye Wilberforce kati nga munange tatandika kebera agenda okebera omwana wo ono gw'olwanirira omwana ndaba sigwe kamuyonsa omwana wo omwana ono nga siraba ndi gwe jjajja omwana bani omwana munange wange ono bandaga omwana ogamba wo ndaba omwana sigwe wamuyonsa ne taata we baafiira kali nga mugamba ekituufu bakadde we baafiira mu kabenje ne mmukuza mwana wa muganda wange nenze mukuzizza era mpulira wange olulala mulambulula kati omanye ebintu by'obulimba mayembe tebitegerekeka saagala kulimba nja kukuwa ekigugu ng'otye agamba kyatandika ng'afulumanga ekiro ng'agenda azuukuka n'agenda wulira okudda ng'alinga ava okulima mutowe buli kimu yakinyi n'atunula mayembe ganakisobola kino kandabe mayembe nga gadduka mitawaana genda okukola kale mugamba omanyi ogenda kukwata omwana oyo omusibe
yamugamba funa muwala wo omusibe enjegere omuleete tomusibe ebyayi bino gyeka kuba twagala tulabe omanyi waliwo omulwadde gw'oleeta mu ssabo amayembe bwe gamanya nti gajja musobola gayinza okuleka naawe senkulumandwa ne gakulekera ebizibu kati oba olamugamba jangu n'enjegere ng'omusibye tomusibya byayi owulidde agamba gwalwawo olinda ki okugenda atantya kati omwana ngenda musiba ntya oba oleme muleetera ddala ogambye oli ogambye ogw'omuzaala omuzadde kyali kati gwe omuzadde ayinza okulemererwa ku mwana we kyekibuuzo kye yambuuza wano ne wetugenda otandikira ekitundu ekyokubiri tubaye tulaba esooka nate nga lijja eminze mbadde nkwereza nagamba essimu eri 0703415308 tubaagala nnyo tubadde ova mu Kingston Film Production kireka Yes, okay, tugenda maaso ate nate Igwe Creative Management Group entandikwa firimu tugenda maaso ate nate twagala tube nga tandikira ekitundu kyaffe ekyokubiri ekya firimu yaffe twagala tumanye ku mulundi guno naye katusooke tube nga tulaba entandikwa tugenda maaso Kingston Productions entandikwa tugenda maaso bannaffe aba Ghost Title era ku mulundi guno bakomye mu sinema okuleka ne bakutusaako twagala tulabe ku mulundi guno luddawa gye bigwera wamu ne bannaffe aba B Squared Film Production tugenda maaso n'entandikwa tugenda maaso katono nnyo nga tulengera waliwo eyegayirira munange esonyiwa sitaani yaleeta obuzibu okwegayirira kuno kuvaawa tulaba Sonia yegayirira muganda we amwegayirira okwegayirira kuno kuvaawa jjukira tugenda okukomekereza ekitundu ekisooka maama w'omuwala ono ng'agenze ku muganga abeeko embeera gy'amuyamba eyali egambiddwa neri ku muwala we era ng'ayagala abe ng'ayambibwa kumba bakyala ajja n'okuyambibwa byonna bye bawakola ekeesi omusango ogwo baba bagunonye yakola ki kaakati mwalimu enkeremu gye enkulumu gye eba ekwagala ekulabe emisinde gy'odduka oba oyinza obako enkulumu gye yalimu oluyalayala yadduka dde waka nadde engulu ekyo nno kyajjanga kirooto maama ate enkulumu gye ye Sonia efirimu egenda maaso obulamu bwe bwatandika okukyukira ddala okuva omusamba guli we gwamutunuza mu lutalo lw'okutta enzige kaakati yakola nsobi kwe kwambala sapula eya Maliya tetumanyi oba entalo z'okulogwa Maliya abaawo munnange ngaddayo mu buliri engeri gyambadde sapuli Maliya oba oli awo anaamuyamba efirimu egenda maaso tukyatandika butandisi anti evuddemu Emiz Production ffe banno okuleka tukutuusaako sinema era essimu eri 0703415308 otusanga lunyeko Neston Plaza naye ng'omusuubuzi twakutegezeza ogenda ku MK Majestic Plaza leve yokutana edduuka liri namba 8 awo nno n'osubula mu bungi bwonna bwe weetaaze omanyi ng'obadde mu kirooto ekirondoolanga ebbanja oluusi oba otya n'okuddamu okwebaka kati alaba nga kyalina okukola oba kwe kulayika nti yeeyongerayo awulira talinaamu maanyi amaanyi gamubuze Kingston Productions kireka bakutusako entandikwa era balina wamu ne bannaffe aba Igwe Creative Group Ghost Title Uganda
tukuletedde ekitundu ekyokubiri B Squared Film Productions entandikwa tugenda maaso ejiini lyebuweekula ekitundu ekyokusatu ketutandise olugero luno lwawandiikiddwa Yunus Igwe era nga Namwoya Teddy location zonna yazinoonya cinematographer Yunus Igwe entandikwa tugenda maaso yagatiddwa Yunus Igwe editor waayo entandikwa Namwoya Teddy welfare tugenda maaso Kato David executive producer tosadde kusuba ekitundu ekyokubiri Yunus Igwe ye producer film Bazanya Wiriba ye co-director era yatendekeddwa Yunus Igwe ekyani ntandikwa tugenda maaso Charity Astakothakorana entandikwa tugenda maaso mpolampola toyina kusuma Sentongo Musa entandikwa ekifaananyi egenda maaso mpolampola era Mulema Moses akomyewo entandikwa kwa mwalaba Kabazi Mulema Moses tumujjukire mu Kabazi Namwoya Teddy kusikorana again entandikwa tugenda maaso nakawesa afiswa ono nno tumulaye mu firimu ezererako ddala Senoga Ronald entandikwa firimu egenda maaso tosadde kuleka ndi osubwa Bazanye Wiriba Force entandikwa tugenda maaso mpolampola Wachemba Asane entandikwa tugenda maaso Wasajja Annington toyina kuleka ndi osubwa firimu ate kinene Isaac ono ye mwana mulenzi akubeereddewo mu firimu nyingi kaaka tufundukirira ddala wano mu kufundikira kw'ekitundu ekisooka ejiini lyebuweekula maama ono yali atandise okulekaani annyonnyola ensonga zonna eziri ku muwala we era nga kyakakasibwa nti omwana azuuka ekiro naye era mu kuzuukuka kwe aba tategeerekeka kuba agenda okuva mu buliri ng'alinga eyasuza alima nti oba gye awo nno we ŋŋambira nti oba alina omusajja gwe yafunanga musezi n'abanga yamusala ekitambo omanyi abaana ebintu ebimu babiwulira nga lugero n'ekimala mutuukako omwana n'amanya nti ebitambo biruma teekawo ekigali ebintu by'essabo bizibu mpawaabira kitambo teekawo ekigali okukugalika magezi kyago efirimu yiino olinaga ateekawo ekigali naye n'omanya otaddeyo sente ogula okukugalika bakugalike naye waliwo okugalika okutali kwa kigwo bamuyita Bazanye Wiriba Force katukebere kaakati ono nagenda okweregereza owange ye jjajja wangi omwana wuwo ensonga gyazze okulabika ndi ayogerako alinga wange ogenda okweregereza okukebera kw'abajjajja kulagira ddala ni ono omwana alabika gwayogerako si wuwe bannange jjajja omwana bazadde be kale bamuzaala bwe baagwa kabenje muganda wange yamuzaala omuto yafa ne bba kabenje ka booda yabakuba n'avaako n'amayembe booda mwana nze mukuziza jjajja kati ekyo lwaki olwawo okwogera amazima olimba emisambwa tebagulimba oyagala okugwa mu janamu ogwe mu janamu kaakati nowulira ngamba kyatandika ng'afulumanga ekiro ng'agenda azuukuka akyannyonnyola ensonga ey'okufuluma kw'omwana oli enfuluma eyo ekyasinza oleeta obuzibu kinyumiriza bw'atyo mukazi wattu ali mu kutya ono akyakolonga lubobbo akyakolonga olubobbo kati kyogenda okukola kani ng'amugamba omanye ekiriwo ogenda kukwata omwana oyo ky'olina okulekani ozzaako olina okulekani omwana w'omuleeta njagala olabe omala yamutuma omwana bino gye kali n'agaani omwana genda olabika okuba ni omuleeta bw'omala okumuleeta awo tutandika obujjanjabi owulidde yangwa tulina kulekani oluwaawo kati omwana bagenda muleeta batya nti okumpi kati ng'amugamba nigenda ofune muyito gw'omuzaala musibe emiguwa omala omusiba muŋompita kuba ab'ebitambo tetwagala nnyo oluusi bajjanjabira wano kati genda olabe engeri gy'omunywezaamu tamanyi wagenda mukwata zaddewe omwana mbadde manyi gw'omukuzizza oyinza omugamba n'akutenguwa muyite bw'omala omufuna obe ng'ofuna abantu bakwatireko musibe emiguwa
ne bwanalwana atya mu mukabe musibe emiguwa ebisigadde ompite laba eri akulese ng'amugamba alabe eri amulese kaakati oluvannyuma efirimu tutandika kitundu ekyokubiri katugenda okwetegereza akabokisi nga kalina amaka we katuukidde maka gaani mu maka waliwo omukyala agenda maaso alongoosa agenda maaso n'okulongoosa efirimu egenda maaso ali mu kulongoosa tugenda maaso alongoosa omukyala bw'alongoosa maka nno ge gana amaka ge bagamba amaka goyinza ogamba nti ate galina tabu yonna oba kyokyoli kali waliwo omukyala mulala eyavaayo agenda okwetegereza ono byalongoosa biringa ebitakoze makulu obwedde oli kabalaza kokka kani nga mugamba abo obwedde anjoza bintu kakanno bano baluganda ono ye muto wooli nga wamanyi era abakazi ab'obuwaani bwabambala nnyo bugaali maaso lugezigezi babakulembeza muganda we yamuleeta naye amucunga nga mukozi wano kakyava amuyita abeeko byamuyambako ebirala mu nju okuva mu Kingston Film Production gwe wenda ayagala okuzanya firimu bakubira ku simu 0 namba 0700734173 yagambye mbwe eno yalongoosezaayo dda naye talina n'ekimu kye yatereezeza okusinziira nga baba bwalaba kani nga mugamba neeroza nina amagulu ameka kwintonziramu kyenkugamba okutereeza kyoba okola oyagala kundaba mukamwa nze mukuluwo kali waliwo akabokisi kali bino ebibokisi wabijeewa oyagala okutandika okuleeta omuzannyo wano ozanyirira nti oleese bokisi saabagano by'omuzannyo noonya butandikira okwepena kumba bokisi eraba ate tera beegunula erina eriisa eryente ttono ono n'akanona omanyi olugezigezi kino nze naga abakazi abamu embeera zaabwe ze ziraga kiro z'olugezigezi we bannange neyaddukira wagenza abitidde yatuuka mu kkubo omwana wa pulimo yamusuna ebyuma n'akabokisi nekeetikka emaali nekagenderawo kaakati munange tukwate kubonga eyo tuvaayo nga tujja tukomawo erudda mwana ono agenda maaso bw'asala endagala bw'agenda maaso asala endagala ali ku kyandagala efirimu egenda maaso ye muto wa Sonia agenda maaso kali agenda okwetegereza abajja yetegereza kuba mulirwana aba aweta ewaabwe kali kumbe kaganda ke kali wano kali kasanyuka nnyo bannange oh my God kweni banne baba tusanyise nnyo tusangayire mpa ngaatunudde awatatunulikikika muntu atunulira muganda we ng'amwennyala nno naye amalamu amaanyi sibeeteyo baaba gati nga tamuyisa mannyo wakati naye baaba tekiringa kani nga mugaba baba banaye nakoze eki olabika wanyeegera okulabika nenva ewaka nga sikugambe naye mbadde nkoma mu bwangu kani nga mugamba odda kukola ki yamugana ewange todda n'omufaliso kubadde osula nagwokezza noonya gy'obeeyukira awalala ewange tokyalina kubeeyukirayo naye baaba ngaokambuwadde nnyo
kubanga gwenjagala sigwa gwenjagala kali ng'amugamba ye maama ali wasaze kwogera naawe azze kwogera ne maama genda mumpitire amutuma agenda ayite maama yonna gyali kakano maama abadde ayina ku mulirwano gy'agenza omanye ebyekyalo omunnyo ogunonawo ku mulirwano oyinza okumala omwaka ng'omunnyo osaba musabe ng'olowooza okekkereza ne weerabira buli akuwa omunnyo katonda abaamuwa ku mukisa gwe gwe yakuwa senga sifuna sente zange mu bujjuvu bwazo kaakano maama gye yagenza agenze kubanja gutya gwe buli olufuna ekizibu bampeeyo kaakati ono yatabulwa omanyi waliwo omuntu akuwola ssente naye n'atandika okwagala ozinona nga n'ebbanja lyomwategeera eryokusasuliramu terinaggwayo kati alina gwabadde abanja naye buli lunaku ajja mpaayo omutwalo mpaayo ebiri lwatamuwa mugankuse kali ng'amugamba omanyi nti baaba ali waka maama nti nga nina omukisa kyava akwatirawo essimu olwamugamba ni muwala waalika yakwatirawo essimu naye engeri yokka gyatunula abaye yenze kali nga kitukutwe wooli akubidde kitukutwe and advocates n'emiguweesa kakye muyina okukola mujje n'emiguwa egisiba envubu kuba egyente yandi gikutula wulira mbirize enkuwa temugira kugira ddiru nkuwa nnyingi nnyo kitukutwe naawe bwe gamba miguwa tolowooza ku mbuzi eza bulijjo eno ddiru yakufunga kale yagenda n'okupapapapa abaddaze okubanja ebyokubanja bivuddeko ngajja maama ngajja kakati nga kijja kisanyukamu kyekisonia mami nange okusanga bannaye nga nsanyuse nnyo mwana wange badde simanyi nti munnange naakusanga kale waatunula ku muganda we ate n'anyiigirawo anje maama alinga ayinamu ekyomunda ekimutukuta mbadde ebimpuuba manyi munnange ennaku zino siri bulungi maama alina ebimutawaanya kani nga mugamba maama eradde ndi bulungi maama kwini oli otya kale maama nawe gye maama taagala nnyo kikwata mu ngalo kwe bamugaye ni kirina ekitambo bakazi abenyiriza abo omasanga banyirira naye ng'aliko ekitambo olaba olina obeegendereza n'otamuyingiza muntu maama nonde fayini oli bulungi wano we mbadde njagala wamuwadde ku lwendo lw'amazzi maama nedda ndi mukufu oli mukufu osobola okujja maama n'otabe kali ambuuza oba yanywedde ku mazzi kumbe situbannaba kali kumbe kitukutwe and advocates bazze bali ku operation kaba omutambo kazi aliko ekitambo ize koloda omutambo kankomewo kali nga muganindayo katono nzija maama naye ng'otagala oddawa maama we kumba azze kulaba ba emuguwa mugize atuwadde tunoonyeza nabagamba emiguwa eminene obwo bugwa ajja bukutulawo abagaye buno bunyweza nnyo mukimaliza sebe bweba mubwesiga kale naye mukimanye we mutagira sibasasula ne bamwambala bana abavubuka bakambwe kaba omuntu ono najjawo ensawo kyakanda kusamba yakanda kusamba nebajja efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bamusibiraawo kakadi bamala omusiba nga tugenda okwetegereza obulungi musajja mukulu wuno ayingiddewo ekyo mukikoze ekyo kyo kyemukoze kyekyesenga engeri gye bakozeemu yesingira ddala kyakamutandika ogambye ekitambo kimazeeko bbanga ki kuba ebitambo ebimu bibanga kwegamba obulwadde buno ne bayita abwakuukulu ekitambo ekirudde ku mutambi tekigenda katugenda okuddako amana mulenzi ono mulema Moses Oligino Names musajja atwala maziga kakati n'amaka ge tulengera ge maka agayoleddwamu omukyala njagala olabe etaaga ennyo ngo kwegamba owa ekiki essimu gy'okuba ebadde yaluleekereke ki ekibadde njala wange bokisi emumize nze bokisi emize omukyala
Ebokisi omukyala emumize. Ndali ku mulimu nga bakubidde essimu nga bangamba nti mulamu wange bamukonye. Ali mu ddwaliro naye ngeze otuuka Katonda watu. Yamuwulidde nti mukyala wange bokisi emumize. Bokisi emumize? Ebokisi emize omukazi. Neiba akubye essimu n'agamba nti bokisi omukyala emumize. Kakano neiba waliwo bwedda neiba alaba. Ebokisi emize omukazi ate mulamu abadde adduka emmoroka n'emwambala. Kiki ky'otamanyi? Katugenda kukola ki ebintu bino byonna gw'obireese? Kweni ogambye eki? Okujjako nga mufunye ogenda wulira amaloboozi awatali ekyo. Temugenda kutaasibwa okujjako saddaaka ez'abalagirwa nga muzifunye. Muli banafunyo era muli bagayaavu ku ky'okusaddaaka. Katutwalemu abammwe ate bwe baggwerawo tukwate ku kika. Ekika bwe kiggwawo tunone mmwe. Wulire. Kaakati tuddako ew'omuwala ono n'omujjanjabi w'ebitambo n'abigoba naye yagambye ebito ebikyayonka ebyavula n'ebitambula toleeta. Kati katulabe kino ekitambo oba kikyo. Ng'aleeta eddagala erigoba ekitambo. Bw'amunyookeza n'amunyookeza yenna ebitambo bibeera nnyo mu mutwe, ebitambo bibeera mu nnyindo, bulamu banyookeza ebitambo ekitambo ekisuubirwa. Ekitambo bwe kisuubirwa ne mu kooti waliyo ekitambo. Ekitambo bakisuubira nnyo mu bigere bibaamu. Bakunyookeza. Wonna buli wamu ebitambo bibaawo. Efirimu egenda maaso. Nagambe it's VJM's production season. Yeno production tugenda maaso on the big production beyond other all production season. Karinga mugamu eddakiika 3. Ngamusumulula. Ekitambo ekinaabanga si kikyo. Ekitambo nga tekimuliiko. Eddakiika eza 3 wezigwerako kiba kigenze. Era wekitamulinnya kubanga lero eddagala lyemunyookeza wekiba kinyiize kirinnya nnyo ne kimutabukira. Kaakati wezigwerako eddakiika 3 nga tekinnamulinnya aba talina kitambo. Aba alina kirala kyesisobola kwejjanjaba. Ye ne yeeyongerayo. Efirimu egenda maaso. Mwana wange. Njagala olabe. Owulidde jjajja kyagambye. Dakiika 3 bwe ziyitawo. Nenze kaŋŋende. Ebintu biyinza obutaba byangu. Zengulu. Kaakati twagala tumanye ludaaje biggwera. Wako. Owulidde. Baabo so n'okulinda eddakiika 3 agabagambiddwa. Bwe ziggwako nga tekinnamutemba ateebwe. Kati mamba ng'akwate ku baaso okadde eri. Nze kati jjukira nno bambi kamwagala nnyo era kamuwa ekitiibwa kuba mukulu waako. Ekitambo tekinnalinnya. Ne tudda ku baagalana ababiri ab'omukwano nga bwe baagenda mu mirimu gy'emisambwa. Ebintu bya jjajja okubanga tulabikira bulabi. Byonna ebintu bino sinnemye okutegeera. Gende gy'ali tumutuukirire twogere. Kaakati bamaze ebbanga jjajja yabakolera ku nsonga zino tebakyagenda wuwe. Era abalabikira bulabikizi n'ababuulira obuzibu bwe baakola ki bwe bwava. Gende gy'ali. Kati lwaki tugeze jjajja gye yatukolerako omulundi ogwasooka. Ne tulaba oba waliwo ensonga gye tuyinza okuleka tukola ne tutuukiriza ebyo ebisobola okutereezebwa ne tubitereeza. Okitegedde? Laba. Yoba. Niwe kisa. Katugendedde oli musiru ekintu akabokisi kakima abantu obuuza ddi. Gwe wagana n'okuwaayo saddaaka entuufu. Omusamba n'ogulimba n'ogugamba ngenda kuwa saddaaka ey'ebitege n'ojja oguweeyo enkobogo olimu amagezi. Kaakati mu kuyitayo eddakiika 3 ono wuuno eyamulinze Baba oli bulungi? Ono agenda omukwatakwatako. Oli bulungi?
ambuuza oba alyoke Nkwetaba kutokunya. munaye kandeete ku mazzi ekitambo tekinnalinnya akyalimu akategeera okakasa mwekali efirimu egenda mu maaso akategeera mwegali akaniguusa akategeera mwekali njagala olabe amusumulula ate munnanga anaalya musibe tajja kulyanga musibe efirimu egenda maaso abanywesa watugidwa gwanywesa badde sinnakutugonywesa analera ono taliko kitambo yatuga munne tatulingiza okutulingiza bannange yamutuga efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso bagiyita ejini lyebuweekula action from the word go ogwo omuggo ne bw'ogukuba enteri n'eddiba eggumu ezira ebiwata agikubye munne ku mutwe amwabiza najja nekifaalo najja nekibooko leyo yennyini efirimu egenda maaso maama ali wana papagalawo alabe oli gwe bagambye ekitambo dakiika ziweddeko zaweddeko dda era bamugambye eddagala liri likiragirawo bwekiba kyekyo likigirawo bwekiba tekinnamulinnya omanya kiba tekimulinnye kitabanga kimulinnye naye ekitambo kyawe ekifuna embuukuuli kitambo kyekyo ekitambo embuukuuli manyabo oli amwabiza mutono amwabiza amatu efirimu egenda maaso katulabe ludaji ebigwera ne sinema babiri ku ttaka abasi ebintu emu bijjemu olubala tule bagamba nti wamiguwa aba wamiguwa mulekerawo omuzannyo kale nnyabo kaakano tuba tuli wano bulungi nnyabo abamba yambe mukibasebo akakati nnyabo amanya gange nze Tony ne muganda ngono Katumba tuzze tuvudde Kampala naye tuzze nga tuyina omusawo gwe tunoonya mwami Mawaazo naye nga wano waliwo essabo n'ebyoto naye kati tutubiraba tumanyi oba tumistakinzeemu kozi mugambye muva basebo tuva Kampala nnyabo efirimu egenda maaso banga siddene naye nga waisewo ng'omwaka gumu naye nga tuzze nga twogerezaganya naye kale muje tusooke tulebe efirimu egenda maaso bannaffe bano bajja banoonya Mawaazo kale mu kunoonya Mawaazo we baasooka obbakolerako tebamusangawo mukyala nga babuuza bulungi nekirayika omuntu gwe babuuza bamumanyi oba omukyala ono amumanye kati nga bagamba mujje nagambye zigenda mu MK Majestic Plaza level eyokutaano edduuka liri namba 8 nate nga bulijjo minze ngikutuusaako munnange basebo mulindireko waneno mubayitire kale nga bagamba musooke mulindireko abo muleete wano bazze banoonya muzeeyi Mawaazo efirimu egenda maaso waliwo ali ku lubimbi mpola mpola bannaffe bagenda sala magezi ki
kyokka akabokisi kakyalina bekalabikira naye ekyomutawaana omunene buli gwe kalabikira kaba kaagala kulya gwe katalidde kaba kakusaasidde kati ono ng'ajja kakebera gwe katalya kabasi kakumulya oba kaba kamusaasidde oba kanaamulya enkya kati adde amanyi alonze emaali lwakebera munda nga temuli kirimu naaga agasiya kwe kweyongerayo nga bomanyi mukubo teriyitwamu omu waliwo ekirenze ekimwegomba bulijjo kati kigenda omumutegereza omumutunulira awava ennyombo kyamwetegereza awava ennyombo enfirimu egenda maaso kati nga tekiraba akabokisi Kingston Film Production basanga bakireka nagamba esimu eri 0700734157 obakubirako gwe wenna ayagala obeegattako kati ono walaba akabokisi nga tekalina kizibu akabokisi kungulu katunula bizibu munda katunula omukisa ng'agenda nako akabokisi mutaka agenze nako efirimu egenda maaso katulabe nga tujja tudde wa musajja mukulu ebizibu byafuuse ebizibu mawaazo yafa awo omuntu azzaako ki kati aba ali awo essimu ali ku ssimu alo munywanyi mbaddeko waka wano nga alina byemmaliriza ese obuwala bufunye kati ono ogenda okufuna essimu nti omuwala yavaako obuzibu omutuufu gwe balina saddaaka kuba oli balina saddaaka omuwala mulala ne badabika okuba ndi basaddaaseemu omukyamu gwe yasuubiza bajaja si gwe yabawa iwaava obuzibu kati essimu gyakubira onaamugamba omuwala ow'okusaddaaka omutuufu afuniddwa mbadde nkola kasoke tukoze tutya kati yamugamba ndi byonna byembadde okambireke kanzije omuwala tumufune tulabe we tunaamusaddaaka embeera eneetereera bidomola kwe kubizaayo bidomola abizizaayo obudde mwabadde na bungi mwe onoonye n'olwekyo mugumire kyonna ekigenda okuddirira kuba tewakyaliwo kyemusobola kukyusa ogenda okuwulira bategekera okusaddaaka naye ebintu ate omuzimu nga guyomba twabawa essaawa mwasekera muzo kati muzuukuse ate nga bumaze okuziba weebikootya nga bukedde olimu amagezi totunyiza era lindirira enfirimu egenda maaso eyeerondedde akabokisi ali ku lugero luli olwakyerondera era engeri gye yakalabye awulira bubi nnyo ng'aliwo akalengedde kakati atuuka ewaka akalekaawo naye atuuse asimbiddwa kati kyava ayitawo asooke yeetaawuliza omusimbo akabokisi alese wano ebintu by'ebisambo ebyo tebyagalwa nnyo bimanyiira okalekawo awo n'ogenda mu lusimbo oli eri mu kusimbibwa okalese wano ani gwawunyiriza gasiya ne katandika okwekyanga kekyanga nekebikula buli wekebikula kaba kaagala kulya buli wekebikula kaba kaagala kulya efirimu egenda maaso avaayo weiti amaze gikolako agimentaininze baba ngeri gy'oli makanika eno emmali nkugambye ekkolera otekamu buli kimu aine bokisi etereka bingi gwe kyoba olina okumanya sigiseera ate bitano ngenda era kati saagala kuseera nga bulijjo ebyange wemanyi bwemba nfunye enku simanyi gwenkubira yakanonye sinnamukubira gwenkubira yakoze ekyo kino gwenkubira yankoze ekyajabu people can do their friends ebyajabu wano bagamba olugero lukyagenda maaso
era tujja kuba twongerako ebiddako singa inaba efunikiddwa ekitundu ekyokusatu ebadde eva mu Kingston Film Production nate ne bannaffe aba Ghost Title Film Igwe Creative Management Group Incorporated yabwe endala yino ey'omule nayo bwetyo begenze tubagala nnyo mwena abawagira ebina Uganda akuume era tujja kuba tubatusako ekitundu ekirala mwedaba gwayoteranga so nga gwalina famire gye gwalonda okulayika ndi buli kawungezi batya ab'enku ne bazitwala ku lusozi olwo kaakati bamu ku balina okukola omulimu ogwo beekyanga omusambwa gutandise mwekyanga mugana okutya ab'enku z'abajajja sambwa nangaye bagiyita enku z'emisambwa the returns kyekitundu ekyokusatu eno tugireeta eri ku coming soon tolinda kunyumiza olina kulaba ndabe kubanga ejjudde amanyi g'emisambwa eyasuulawo ennono z'emisambwa n'agwa mu laavu kati omusambwa guzze gulabe kuno kuba kujeema kwennyini bwata oluyi luba lumu ne gutandika bani abanjemedde mutandika muty okudduka ekyalo mweyita ki kati oba wadduka okututyabira enku ku lw'omuwala ono leka gwe tuba tutuga naawe ekyalo tukiteekeko eŋŋanga okulabika nti ekikomera toyina woofulumira odduka omusambwa nga gwakuwa woota leeta kuddaŋŋanyapo omusambwa gujja kuyiribya guguno gutabuse enku kitundu kyakusatu enku z'omusambwa gumegewuka omusambwa gumegewuka tukyalengera kalango gubanoonya ani akulembera obujeemu wadda mulaavu ayo gugwo muvi enku z'emisambwa ekyokusatu bwe nkunyumiriza mu kalango oyinza obutaginoonya kati gifune kati it's a Yunus Igwe production noonya kopi